sikyali muzibe ndi waddembe enjegere zitadde mukama nsumuludde sikyali musibe era wenjogerera ndi waddembe obulamu bwange bwaddembe nebaza mukama olwokubanga asumulula enjegere zaali zatusiba ebyali byatusiba byetwali tulabanga ebyamaanyi n'abitukutulako we papa netubeera baddembe. Dennis akayimba ako ndooza tekakukoze bubi enjegere zitadde nebaza nnyo abagiriko abagyekuumiddeko ngamba essaawa yaffe ey'omwenda nze Joan okubanga njikutuusaako Angel saako ne munne Gloria ate nga producer wange ye Atalas na creative mu control room obuyimba obwo ndooza asose oyo musajja banaye mulokole asose n'abutukuba enjegere zitadde kwegamba mu butuufu tuli baddembe mu linnya Yesu Kristo mwana katono. Leka nsooke ate njanirize amagye gange agali ku Facebook tukozesa ABS TV Kawala bamikwano you are welcome bali kungamba you are welcome. Hi baby Joan, I receive Nasanga Namboze agambye praise God dear Abubakari agambye nti good afternoon banange mwebale kutwagala nawe osobola kugenda no joininga ng'okozesa ABS TV Kawala ojja kubanga otulaba bulungi. Mumbuze nti leero kiki ekiriwo ekipya leero lunaku lwa kusatu ate nina kyempulira mu nze mu bulamu bwange nti bwe tunaakikola abagoberezi b'essaawa ey'omwenda bwe tunaamala okikola tugenda kuba baddembe enjegere ezisinga zigenda kukutuka zigenda kuva mu bulamu bwaffe. Bulijjo tuzze tusaba, bulijjo tuzze twegayirira mukama, bulijjo tuzze nga buli omu asaba kyawulira nga ayagala nga tunoonya mukama mu mwoyo ne mu mazima mu butuufu tumunoonyeza era asaanye akole ku lw'ebyetaago byaffe ku lw'amaziga gaffe ku lw'obulumi bwe tulimu asaanye akole. Naye ekyenjawulo kyenjagala tukole olunaku olwaleero tugenda kusinza tukabirire mukama tumuyimbire kubanga mu Bayibuli yagamba nti bwe muliremererwa okunsinza ndigamba amayinja gali nsinza. Bwe muliremererwa okunsinza nga mmwe abaana b'abantu aliragira amayinja gamusinze. So lwaki tulinda amayinja gamusinze nga ffe abaana be beyakkiriza beyatonda nga tukyali balamu? Olwaleero njagala tusinze. Sinza ng'okijja ku mutima gwo ng'okijja ku mmeemeeyo abali ku Facebook osobola okuŋŋano nga Joan njagala tusinze mu kayimba bwe kati kubanga nkawulira nga bwe nkasinza kankwata ku mwoyo kansumulula. Naawe osobola okunsindikira SMS ku simu yange eri 0704919297 oŋŋambe nti Jojo njagala akayimba bwe kati bwe nkasinza mpuliranga Katonda akomyewo mu bulamu bwange. Saagala mbalwise nnyo olunaku olwaleero njagala straight Atalas producer wange atutwale mu kusinza ate tulabe nga tukomyewo. Tugenda kusinza n'ebyali byatusiba bikole ki bitute bituveeko era njagala bw'oba osinza olunaku olwaleero obeeko bye weekunkumulako era osobola okugenda mu ddiiro lyo. Nina bano ba Angel bagaye kati beetegese studio yonna bagimazeewo bagaye bagenda kusinza buli njegere amaziga bw'oba okaaba njagala okaabe ng'ogamba gakome leero enjegere zikutuke ebyali byatusiba biveewo oba akayimba ako kankoledde nnyo Atalaasi enjegere zitadde mukama nsumuludde nsaba okanyongere mu butuufu kubanga mpulira I'm in touch nako nywera mukama akumanyi. Weewaawo oyina omuliro gw'oyitamu, weewaawo oyina ebikusoomooza, oyina ebikumazeeko emirembe, oyina ebikukaabiza amaziga. Nywera okimanye nti Katonda gwe twakkiriza, Katonda gwe wayetula n'ogamba nti nsazeewo nkusembeze, nsazeewo ofuuke looya wange, nsazeewo omale ebyange. Kkiriza nti asobola, kkiriza nti amaziga g'olina g'okaaba asobola okugasangula. Waluganda njagala okkirize onywere kubanga ekiseera kigenda kutuuka ng'akusomosezza. Ekiseera kigenda kutuuka ng'oli bujulizi gwe mwennyini, nga n'abali bakusekerera bakwebuuzaako, nga n'abali bakuwalana
bakunoonya kubanga olina Katonda omukozi w'ebyamagero, olina Katonda atasobola kulekawo mu buli mbeera yonna. Ono bano bali ku Facebook bamuyise Nambozo agambye nti Joan drop me nzigulirawo eggulu by Judith Babirye. Ono Peter Kato agambye nti praise God Joan, praise Amina in the name of Jesus Christ. Okay, this is lovely peace agambye praise God baby Joan. No bamuyise Catherine agambye Joan thanks for the show, God bless you, thank you. Peter agambye thank you Jesus Christ for life you give to me and my family. Wow. No Derek okay Dixon agambye John webale kuweereza kale. Okay atono n'agamba nti hallelujah church online members abono bebali ku Facebook. Ate bwe nzija ku line zaffe eza 0704919297 nagambye hello Joan, nze Joy njagala akayimba kebayita Ozana Mukama akabeti muwanguze. Okay, nawe osobola okunkubirako ku 07049192. nga bwe nabagambye leero tuli mu kusinza, tuli mu kwegayirira Katonda, tuli kumunoonya abavubuka ngaffe abavubuka naffe tusobole okunoonyako ku Mukama. Ibadaki hello wanji sebo kale nawe gyebaleko njogerako nani? Ivan Kawempetula. Yes. Amina we bali kutwagala. Kayimba ki Ivan? Bamuyita Tine Abbas bakaita Sabisanira. Joan. Okay. Omukugu mwali mu byuma Atalasta Creative ajja kanoonya. Yanza ne Joan. Kale njagala osinze Katonda atagenda kuleka kyekimu. Kenyo. Right. Wow, abantu be Kawempe mugamba mutya mwebale kwagala essawa ey'omwenda. Right ku 07049192 kusobola okuyisa message yo oba nonkubirako nja kubanjogerako naawe ombuulire kayimba kikoyagala tusinzemu wamu naawe mu makaago mu ddiiro ly'omwoli oba mbuulira kekazza emmeme eyo ebadde emenyese kekasobola okusangula amaziga g'obadde okaaba oba hello kama yebaza omukwano. Amina njogerako nani? Ayogerako nanga Rachel sinziddewa? Sinzidana Kasubi. Oli Kasubi, abantu be Kasubi mugamba ki? Bulungi pia. Mukwano nonyeza yakayimba kebayita mu nsi eno. Akayimba kebayita batya? Mu nsi eno Chosen Harvesters. Chosen Harvesters. Okay, Atalas kakanoonye tujja kuba tubukuba. Tukwagala nnyo mukwano. Neeyanziza omukwano ogwo. Thank you. Welcome. Abantu be Kasubi mbagala nnyo ba mikwano. Hello. Kale sebo njogerako nani? Mwesi joli Busia. Ebusia wagamba watya? Walungi. Kayimba kimwesigwa. Omwoyo we. Kale katukanoonye mukwano tusinze wamu. Right, njagala nkwate yasemba yate tulabike nga tugenda. Hello. Okay. Atalas the Creative nsaba tusooke ate tugendeko mu bulango bwa bakama baffe ate tukomewo n'ennyimba zammwe saako n'okusaba tugenda kusaba temweraliikirira. Yeewuunyisa kubanga tewali amwenkana, tewali ayinza nakumufaananya ku lw'obulamu bwampadde, ku lw'abaana baakuwadde, kubanga waliwo abatabayina, waliwo ababanoonya, waliwo abanoonya ssente z'olina nga tebazirina, waliwo abanoonya okusula obulungi naye nga tebasobola.
naye mu butuufu gwe akirina osaanidde n'omugamba nti oli Katonda. Omugambe nti weewuunyisa kubanga si lwa magezi gange naye bw'okyogera mu maaso ga Mukama agenda kusumulula. Okay, njagala oyimuse emikono gyo mu bbanga gw'alina okukkiriza, gw'akkiriza nti Katonda asobola okuwonya, oba gwe akkiriza nti essaawa zino oba eddakiika zino waliwo ekisa eky'okuwonya, gw'asinziza ng'okkiriza nti Katonda ekiseera kino kye kiseera kye ng'omwaniriza mu bulamu bwe era agenda kukusumulula, agenda kukolera ebyenjawulo. Njagala oyimuse emikono gyo mu bbanga. Kitange Omunazaalensi, nate olunaku olwaleero tuli mu maaso go. Ffe abaana bo be wakkiriza, ffe abaana bo be walonda, be wafiirira ku musaalaba, nga teweebuuzizza nti oba twali tufaanana tutya, nti oba twali batuukirivu, kubanga abasinga boonoonyi, abasinga batta, baayonoona, bakola ebiki, ne Katonda ebyo tewabiriiko. N'ogamba nti nja kubaagalanga abaana, nja kubatukuza, n'otutukuza n'omusaayi gwo, n'otulonda, n'otuyita n'amannya go. Abantu bo Mukama bayitibwa amannya go. Tuli mu maaso go Mukama nga tuzze okunoonya ekisa kyo, nga tuzze okunoonya Mukama omukono gwo ogusumulula, omukono gwo ogukola ebyamagero. Nate era gukole nga bwe gwakolanga, gutusumulule, gutujje ku njegere zaali zaatusibwa. Abamu balina enjegere z'amabanja, abamu balina enjegere z'obugumba, abamu balina enjegere z'ebizibu, babanjibwa renti, balina ebirowoozo, tebalina kyakulya. Abaana bababuuza tunaalya ki nga tebalina kikye banaalya. Kitange Omunazaalensi, tuli mu maaso go. Buli omu alina kyakugamba, buli omu alina kyakukaabirira. Ndi wano ng'omuvubuka Mukama, neegayirira ku lw'abavubuka abali mu nsi mu Uganda, abali ku ABS Television, abalina ebizibu ebyenjawulo, abalina ebibasoomooza, abalina ebibakaabya amaziga. Kitange basumulule, Kitange bakutuleko emyoyo emibi egibadde gibalondoola, bafuule baddembe, banaze n'omusaayi gwo Mukama. Kitange naffe twagala ku birungi, naffe twagala okulaba ku ssanyu lyaffe. Tukooya amaziga, tukooya ebigambo by'abalabe, tukooya okusekererwa, era batubuuza nti Katonda wamwe gwe musinza aliwa, Katonda wamwe gwe mugamba nti yabalokola aliwa. Kitange tuviireyo, vaayo Mukama otusumulule, vaayo Mukama otufuule obujulizi obuteeganyika, vaayo Mukama. Kitange tutuleka kugaayibwa balabe, tutuganya Mukama kuswazibwa. Waliwo abasimya obunnya nga balinze tubugwemu, naye Kitange leka obunnya bwabwe babwegwiremu. Buli kye bakola eri obulamu bwaffe, buli kye baalamiriza eri obulamu bwaffe, leka bibaddire. Katonda waffe, jangu Mukama ku lw'obulamu bwaffe, jangu Mukama ku lwa bizinesi zaffe, jangu Mukama ku lw'abaami baffe, jangu Mukama ku lwa famire zaffe. Oyimirire Mukama, yimirira Mukama, olwane n'abo abalwana naffe. Yimirira Mukama, otukolere eby'amaanyi, otukolere ebyewuunyo Mukama, otukolere Mukama bye tutasobola nga ffe, kuba ffe tuli banafu, tetusobola. Abamu baatugamba n'ebigambo ne bagamba wano tetuliyitawo, naye Mukama tuyiseewo. Abalabe bo baagamba nti tetuliyita, tuyiseewo Mukama. Sanyusa emmeeme zaffe. Abatalina baana bawe Mukama, abanoonya obufumbo bawe Mukama, abanoonya breakthrough gibawe Mukama, financial bagabirire Mukama. Nkwegayiridde Omwoyo Omutukuvu, leero tusabye naye Mukama, njagala olunaku olw'enkya nga buli omu alina obujulizi, nga abadde akaaba amaziga Mukama agamba nti wagasangula, nga abadde alemereddwa agamba nti Katonda w'abalokola akola, nga abadde asoomoozebwa nga naye alina oluyimba olw'essanyu. Kitange, buli omu alina kyayatula, buli omu alina ekimuzitoyeredde, naye njagala buli muntu yenna ayimusa eddoboozi lye, n'ayatula buli mugugu ogubadde ku mutima gwe, n'ayatula buli ekizimbe ekibadde mu bulamu bwe, n'ayatula kansa, n'ayatula ulcers, n'ayatula
njagala omusumulule njagala osumulule buli lulimi oluli mu kkoowola erinnya lyo njagala Mukama ogaggawaze buli ngalo zonna eziwanisa emikono waggulu nga zisaba bakaaba balina abamu naye tebakyalina nabo beebuuza nti kyekyabaawo Mukama beera ansa yaabo beera taata waabaawo wabatalina wenfuuzi bafiirwa bazadde baabwe naye beera taata waabwe beera bba wabannamwandu abatalina kirabirira nkwegayiridde Mukama tusaba naye Mukama kola ng'okwagalako njagala buli muntu yenna anjagala alaba essaawa ey'omwenda ayagala DSTV afuuke omukisa njagala afuuke omukisa njagala bantu mmwe abandaba mufuuke omukisa mu bulamu bwammwe engalo zammwe zifuuke za mukisa buli kye munaakwatako kiraba omukisa gw'onoosiimanga anaalaba omukisa gw'onookolimiranga tajja kulaba mukisa Katonda njagala abaneeminga okuva n'olunaku olwaleero abayita ebijja ekijja mu bulamu bwo ababeezi abanoonya obufumbo njagala mulabe ebijja ebipya waliwo ali mu nnaku ng'agamba nti bamugambye ekiso bamugambye okumulongoosa naye nga asigaza ggwe Katonda wange yantonda asigaza ggwe era agamba tondeka Mukama gwe ssuubi lyange ngumidde ku kigambo kyo njagala kimponye era Mukama saagala oleke muntu yenna mu mbeera embi saagala oleke muntu yenna mu kusoomoozebwa saagala oleke muntu yenna Mukama alemereddwa kitange laba omukazi omukulu ng'asekererwa talina nawaasula talina kyakuliisa abaana be omusajja yamulekawo ayi Mukama baviireyo Mukama tobaleka toleka Mukama bantu bo kubanga tugumidde ku kigambo kyo twagala kitusumulula olwaleero twagala kituwonye twagala kitufuule baddembe enjegere zikutuke zibadde mu bulamu bwaffe tufuulibwe baddembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu leero tusabye naye tulangirira obujulizi obuteegaanika ebyamagero mu famire zammwe ebyamagero mu ngalo zammwe ebyamagero mu masimu gammwe abandabira ku Facebook abadde tasuubira kyamagero oyina sente zobadde tosuubira naye Katonda leka ateme ekkubo we litabadde akusanyuse asanyuse emmeeme eyo naawe ogambe nti Katonda gy'oli oli mulamu naawe oyatuze olulimi lw'omugambe nti oli Katonda njagala aba blessing njagala abamereza ebibala ensigo ez'essente ensigo ez'abaana ensigo ez'amayumba ensigo ez'amapoloti njagala zimere mu bulamu bwammwe okuva n'olunaku olwaleero kitange tusabye nga tuyitira mu linnya lyo amiina 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 twebaza Mukama nateekula olunaku olwaleero twebaza Mukama ku lw'okutulonda ng'abaana be era n'atukkiriza nate tumuweereze olunaku olw'enkya lugenda kuba lunaku lwa bujulizi eri mmwe Katonda baakoledde okuyitira mu wiiki okuva ku Mande paka olwokuna anti program essaawa y'omwenda eva buli Mande paka olunaku olwokuna Atalas mu control room webale omulimu ogw'amaanyi gwokoze Angel saako ne Gloria ku kamera zaffe 13 njagala mbalekere omukono gwa Mukama njagala mbalekere omukono gwa Mukama buli omu ogulozeeko. God bless you. See you tomorrow.